Huyo watuse. Haya kanziza. How are you? Wadoludde okumulaba. Wadoludde okumulaba. Nakulabula tuba tukula fenna mpola. Nafuka negeja. Sache nese nawe okyali w'amaanyi bambi nno. Okyayimiridde. Oli otya mama? Ndiye n'emikolo gimpuba mbadde mulwadde nnyo. Mbadde munda. Mikolo ki egikuwa? Okay. Erinnya lyange nze Sonko Muhammad ndina mukwano gwange. Tukuyite kawunawo tukuyite otya? Wali ogenda? Kawunawo. Naye kwolabye ku Henry Mwanje. Mponye. Onye ebyaddala Henry Mwanje ddagala. Ddagala. Wadde okyamujjukira oba? Awulula buwuluzi. Awulula buwuluzi. Nyinza okuba nga bwenkuleetedde mulala olw'abantu abafaanana abayimbi. Yono. Sure. Nasemba omulaba nga yakatandika okuyimba. So yali agenda kukwata viye nangamba kisaa kye njagala okole gundi naye neneetya nenyuma. Yagamba ati mukole mutya? Tukwate video. Bo ne bagenda ne bakwata okuva olwo mbadde siddangamu mulaba. Lwaki weetya asooka kukwana n'otya kugenda ku video? Andi ng'ennyambala nga ndaba neetya kale nga nenyuma. Ate nga wali wakabisewo. Gwe kyogamba nandize ne ngamba mu jangu mu video. Ebiseera ebyo nali kyana kitonga lwa bugimu. Naye ndabanga ye. Kati bwakulu bugimu ne bugenda nga bukendeera bweyongedde. Kale kusinzira ebintu bye tuzze tulaba. Yayongedde okuwulula. Twali nga tuli mu sayizi yeeyo nga ffenna tuli batini nga tukyali bato. Ebiseera gwe yina emyaka ng'emeka yali omu? 18. Ye ng'alimu emeka? Yali mu 16 awo. Kati oli 15. Kati gulozi oli myaka kati gwe emeka? Nze nyina emyaka 32. Kitegeeza ayinza okuba nga akugoba ye akugoba oba kati akuyisize ng'ejja akusinga obunene. Okitegedde. Kiki osinga omujjukirako ebiseera ebyo? Henry Mwanje abayimbi wangamba babiri bw'omanyi omanyi John Black ne Henry Mwanje. Fact John Black abancontactinga sometime back nti banaba respondinga bulungi. Henry Mwanje buno ye muyimbi asoose okujja. In fact gwasooka okwogerako wuuna azze atuuse. Twabeeranga naye bweyogerere katundu bakayita Bama. Bama ya. Kiki asinga obagatanga mu Bama? Bama wasinga baayo ki? Yali tanywa mwenge naye nga omuntu ono yatandikira mu mupiira ng'ayagala nnyo akapiira. Nga tanywa mwenge? Nimbye. Yali tanywa mwenge? Twali twagala omupiira. Namala nengunywa baba nafuna ekikoosi awo. Nali njagala okuyimba kati nenfuna mikwano gyange. Aba introducing mu Bama bali bayimbi kati ng'ate bo baagala nnyo okunywa akabisi kati nze nali sigunywangako. Naye nange bwe natandika okugunywa ne mpuliranga bannange. Ababugonda kombucha bayite bulesi bulango. No, eyaddala bwe natandika okugunywa. Gwe tomanyi nakumanya naye. Bwe tutyo ne tubeera waawo n'emyaka omanyi gibeera gitulimba obeera tonnaba kumanya ki kituufu ky'olina kukola ki kukola okwasaganya kino kwegamba n'obudde obeera na bungi nga olabira ddala nga tewali kye bagamba so kyekiseera ekyo oba Bama esinga kubaamu ki? Bama si eri ebweyogere wali kunamumalwa nabuno obutoototo obwo bwayita walajja obwo walajiniika obwo embizi teriyo tojogera mu Bama sibera wabera mbizi kuba bifo byesingo nyama yayo ngate waliwo kavidiyo akatrending nga jogeza okulya namugongo agambe etabera wali mbizi abeera wali nyama yayo ako kali ka surprise ke nalinda wakakati aberangayo baberanga group yeno Kabugo Shadia Laira inze mikolo nga gituuba wali ngogayi bamitanga Katali Prosi Tiga Spider group ya karaoke tugenda nga bagita Kalolo family nga emikolo gituuba haje mwegwirako ni Henry Mwanje bani aba abalala bojjukira abayimbi abalala batalinga Henry Mwanje bojjukira atali ono mpozi gundo ono Station Mayanja ye twaberanga mu Saxi Pub nakasero ng'ekyaliwo Station Mayanja nyewa nga yimba karaoke nga yakatandika okuyimba karaoke kati goro wali okola ki ebiseera ebyo kyakubezanga n'abayimbi n'abalikozi ba karaoke naye wali mu karaoke nali mu karaoke kati Station Mayanja beera tebazze nga ffe tubaawo naye ng'ekibiina kyabwe kyo kiri kuladda
Ulada level. Anyonyola gwakoowa. Kati oyo gwe nnyinza kale okulaba nti twaberanga naye live. So waise bekitegeeza emyaka egiwera Henry Mwanje nga tomulaba badde ng'omulengera bulengezi mbiddu ngazo yimba. Labo yange ulula buluzi awulu konze ndaga siraba. Ogenda okugira boti. Ndo kulaba omwana w'omuntu. Ngayo yennyini era kugamba jja mu video. Wangamba yakwana Henry Mwanje. Bambi. Kolo jali tejimuuba. Lega sachi yali muwala wa maanyi. Yali wa maanyi omujjukira bulungi. Yali muwala wa maanyi atenga ayambala olaba nakati mulabe. Yesaza obugwero obuliko. Yali designer nnyo. Ekyo yakiremeramu nnyo Bambi. Yali muwala sebo mwambazi nnyo ng'abeera alabika bulungi Bambi. Kale kugulu kulinga situlo naye nzera. Era nakati omulaba. Obwesala bagamba kyekyo. Agera bitambula. Sache by the way omukubala abali basinga ngo okubeera nga bambala bulungi kale nga babeera smart bwe twabeeranga mukadde kebbaala ezo kakati waliwo ebbaala yasooka kubeera nga wodoli twanywa omwenga wodoli kati nga wali waggulu awo kati ndooza ne batundawo kati ne bajja ne bakuba eno ebintu ne babiteeka eno wa mu bbama kati eno eri ewodoli erinnya ndowooza ne balireka kati twatukeru ne batuumayo bbama naye kati twabeeranga bangi muganda wange kati saawa zino nagendayo ennaku ezo waddayo nga wabbowa tewali vibe abaliyo nga tebakutegeera si be bali ne gundi wali kabeeranga katale ng'ebeeranga abali ennamugongo kyenkana ne kati n'abalimu tebakutegeera ndowooza n'abavubuka ennaku zino Bambi caayi kati bakyanywa nnyo mwenge nga bwe twakolanga edda kati bali mu njaga banywa kati bakyanywa nnyo mwenge nga bwe twakolanga edda naye gwe kyolina okumanya twabeerangamu bangi nnyo nga bw'ogenda n'okyapa bodda n'akasenteko omala kalya paka wekaggwawo n'olyoka oddayo n'onoonyaamu sente endala nze bibiseera nali nsiga Cutex. Oyesiga Cutex. Siyaza wali kafulu mu Cutex. Yalinga smart. Sebe nali nsiga Cutex. Nembanga mwalinga shabi. Nga nagendanga nenoonya kati nali ndi muvubuka nakola obulungi sente zange. Nga noonyamu naye kati kasita natandikiriza okwagala okuyimba. Nenfuna ne groups. Pakati nze kati kankuleko nze nabeera mu bweyogereraawo. Nga simanyi nti mulimu n'amabaala. Oweyogerere nga tolinga oli mwana munyitonya omwenge. Nga simanyi nti mulimu n'amabaala nga bwe nva okucapa. Nzijja n'enkola ki n'engenda mu kibanda kya firimu waliwo ekibanda kya firimu kyalingayo waja tisubiri. Kyali kyamusomesa yali kansala bayita. Kati n'entuula mu kibanda kya firimu bwe mmala. N'engende waka ne nebaka nga wallahi simanyi nti nga mulimu amabaala. Nga mbeeraawo ngewa Athablick oyitirawo kugundi oyitira wano ku Wellspring nga wele no ku Wellspring watyo wone wamze imisange eno wansi nga gye tubeereyo kati munnange nga simanyi nti mulimu ne bbala mu bweyogerero omwo kati bwe ntandikiriza okwagala okuyimba nenda abavubuka wali omuvubuka mukwano gwange bamuyitanga Spider yitanga Black Spider ne Rough Tiger kati Rough Tiger ye yafa obadde okimanyi ekyo wali omumanyi naye kabutongo yamuluma naafa sure agolekera mazima gamba buno obwammwe obulwadde obwammwe Rough yafa kakati nenze nawulira nno nti baamukuba miggo era baamukubira mu bbaala miggo n'okulwala namulabako namulwadde okay kakati mweyo embeera ne mbasisinkagana ne bafuuka mikwano gyange naye nga bo bayimbi kati nga nange njagala okuyimba kati nga nina okufuna akakoosi naye nga mubutuufu balayika baali tebayimba baali bakyeteekamu bweteesa abaana abo naye baali banywa omwenge bwe batyo ne bannyanjulira omwenge nentandika okunywa ki omwenge solo bajjamu bwe wali nabo musolo yimba ate nange we nagulozaako nawulira nga mwattu binyuma oba okitegeera nga omanyi kakati awo buli kimwe emirimu gyange nekisoka gigootana nga mwenge nga sikyagenda nakusiga bakasitoma bange naye nanga salon gye nali nkoleramu awo bali bagiyitanga eranga eri awo ku mubze waliwo hostelo nga sikyatewatambuzanga bana batambuzanga obusero byonna nabikola ebyo naawe nabikola naye lwakuba namala nenfuna saluuni eyo nali nkyapira naye era namala nengiremererwa era nenzirayo nenkola ki nentambuza ensero yange kubanga twanywanga omwenge
nga osula mu bbala nozi kukasawa nga nyanga ate angove kuliko kati akakenga akaliga nga bonywanga kato akaliga kato omwengo waliwo akakulu kali nga bonywanga kato kakulira ku mutwe tokawulirawo by that time oyinza obutakawulira bulungi naye omala kwebaka okutegeera ebika bya walajjo bitegeera bulungi akaliga kato kanyonyi akaliga kakutula muno mu nyingo kakutwa amavivi gokka oba mukazi bakolako emikolo oba mukazi akaliga kakutwa bunyi amugunga banga genda bugenzi bwegati laira ageta bweti gasamanyanga akanataka kulu atakaliga akakulu ako kalinga kalinya bulinya naye enkera toyagala kulya enkera kata appetite olake kebakozesa n'olwala kati gwaka kato nga kakulira kuki kati ogenda ozuuka kumachanga tolina gagenda kukola okakana togenze kukola mirimu gy'abendi awo ebyemino ne bizoggana ne tulyoka tunywakenge naye munange ebyo nabyo ebiseera ne biyitawo ne biyitawo kati ojja oyingira okuyimba wakwatagana otya ne Sakka owa Viiki because nze wanasookera okumanya nga tuli amazina g'enkima nga gatabuse ng'oli ne muno Viyoni. Sakka oyo yali yemu ku basajja abaali bakulaakulanya ebivulu mu Kireko. In fact eyo Club Victoria wekireka bayimbi batono nnyo abatagiyimbiddemu wano e Uganda kuba ate naye eruddewo lwakuba nti yagirebrandinga era sawa zino ate yakabi nnyo tugenda kanonya akuzeza teri nga wali we twagibereranga mu biri ebiseera oba okitegeera sawa zino yakabi nnyo Club Victoria kati twalinga tuyimbirawo yayagala talent yange awo Sakka ntandikira mumanyira nabeera nga nteekamu kasente olwo abagata ne Viyoni by that time Good Life yaliwo namwe nga muleeta kati Viyoni yali producer kati bwengende ewa Sakka nayagala nnyo music wange nenjagala nyongera okukola music omulala neerawo era nalinga nsiga enjala kati nga sina sente za studio kati nengende wa Viyoni oyo abere nga ankubira music naye nga sina sente za kukola za kumuwa kati nenjagala mweya kayimba tuberemu tubere babiri omugulako omukwano olimba lubere wabere okutwalize wamu naye nga ekigendwa kyange kyali kyakola luyimba lumu olwo naye oba nfuna luyimba kyolwo bali baluyita siribiwulira ate lwo tetwaluta ate twatandala bali baluyita kati tetwaluta kati Viyoni bwayimbamu waliwo omuvubuka wamuyita Lili Valeri yayitanga Lili Valeri yali awo omuvubuka nga naye yabeeranga mu karaoke bwatyo ngabeera nnyo mu bayimbi kati oliri n'atwalira Sakka oluyimba olwo twali tukoze ne Viyoni kati Sakka tagenda owulira nga tublendinga bulungi nnyo n'agamba waawo kati ate awo tutandikira okuyimba ne Viyoni so ne mufuuka duo mutwalizeewamu mpaka mwana nemwawukana gye mwayawukanira ebyamala ne bitagenda bulungi awo ebyensimbi byabe abakazi mwabuukira omukazi w'omugagga nemba nga alina baawula sikiwa mwene ebyabawula birala sikiwa nti bwekyali kati awo nze ate Eagles yayitira auditions I remember yes olungazo nti abasingako nga bakuba empiso neyita waawo products ze Kireka in fact nabo bwegere bona babalaga ab'Ekireka muli bangi nakwere kati mu areas ndala Maama Nalumansi naye akayimba ke ndoza gwana mwa collab soko mwemwa kapena kakube akange toyinayo kayimba nakakayi yako mutwe mugokka abasajja batubiguza natayina kabine rafuba okubigula abasajja batubiguza natayina kabine rafuba okubigula nagenda kayo mu kilabu nenda abasajja bubemula nga n'abakyalo bubina bwe basunda bambukulati achiwedde ite dake Kampala kisachi nawe jiwagendereyo n'oyimba egwanga nali kutegeera n'okubaawululwa singa terindereza awululwa sache wange bambi naye sache munaye naye nakuba hiti nga mukwano gwange ebiseera byonna byonna ate bambi mwala golaba nti yefaako ayagala okubeera obulungi era akola
sitera mulaba nga ali awo nga ali chairman yali atudde wano nga ali abakaba amaziga nagamu mukazi ono mukozi ye kisache kuva dda bambi ng'omulaba omuwala ayagala okubeera ne class yayagala obeera nga abeera mukyala wa class okwolusa akabisi kamusi akaliga muganda wange nensola aba buli omu alina weakness ye era tosobola kujajinga muntu lwa weakness ye kubanga buli omu alina ekintu ekimulemerera okulekerera buli omu alina ekintu ekimulemerera eri omuntu nga yakinge kamulemerera eri oli nga y'abakazi bamulemerera nga tasobola kubeesonyiwa abamu babasakati eri oli ng'obulogo bwamulemerera okwesonyiwa alogana batalina bye bamukoze n'embuzi yayiga n'embuzi like kwegamba buli muntu alina ekintu so nze situnulira nnyo muntu ng'alina challenge gy'ogamba nti kati ono lwaki tava ku mwenge oba okitegeera obeera ngo lwaki tava ku mwenge singa guvaako kati singa ali bulungi so n'olwekyo ojagamba atakunywa bakazimba ebizimbe ate nkyengezaako gamba nti saagala tumujajinga embu oba kabisi oba okitegeera naye oluusi n'ebiseera ebisinga ne bannaffe be tubeera nabo batulekerera oba onfuna oli n'obeera nga obula omuntu akukwata ku mukono oba okukulaga ekkuba ettuufu nti owaye wano bulamu busobola okukola kyokutambula bantu bangi banywa omwenge era saagala weekwasa kya mwenge nti bakisaache mu biki timunange ebimu nsinzira ku bantu be basoma waliwo yaŋŋambye nanga oba oyagala owuna bakuwala gye okumala omwaka mulamba oyinza mugamba ki nga byendowooza byanabinole oluganda bakuwala gye okumala omwaka mulamba byendowooza nabinjijjako olina byolowooza that's why ova munoonya omwenge banaye abanywi b'omwenge sharingako n'abatulaba waneeno saawa zino tomanya eyakyogera nzo basobola abantu bali bannayuganda balina emitima emirungi basobola nga nze bwenzize waneeno ate n'abalala basobola okugamba nedda tugende tulabe ekisaaki oyo nga tufaayo ku bulamu bwe kati biki ebyoga byoloozi bikunyweza omwenge nali mmanyi bwe nnaakula nja sanyusa maama wange maama oye gyali mulamu ate taata naye ndwawo okubalaba olwawo okubalaba wabaleka waba olwawo okulaba omwali Masaka ali Mitiyana ali Masaka maama ate taata Mitiyana olwawo balaba gwomanyi gye bali bo bamanyi gy'oli maama tamanyi gyali lwaki gwe tomunoonyako anti waleti ensawo wa Masaka Masaka Mbirizi naye singa tufuna omuntu n'agamba ndiredde ekidduka we kiri tugende ositoononya kikole ntumanya omaze emyaka eng'emeka nga tomulaba Yesu Kristo yandekanye n'emyaka 14 maama wo ate taata wo ne baawukana ne taata yali Mitiyana maama yanoba ewaka n'agenda bwali bulwadde bwe baawukanya obulwadde buno obwammwe si buno obwaffe buno obw'abantu bwe bwabaawukanya buli omu n'akwata lirye ng'omu abufunye omulala tabuyina kati maama n'anoba n'agenda taata n'asigala naawe natusigala naffe kati kuki ekikusindiikiriza okujja ewaka nze kuba teri yagoba era kunoonya mirimu gitya waka lw'okutulugunyizibwa nga tolya tewaliwo sente endabirira ntono nga musigadde ntaata ayikota ate nga ndaba nkuze tata tasobola kungulira mpale ya munda n'okumpeerera tasobola bikyewe ebito sente tezaaliwewa ne batandika okuntwala mu awusigaalo ate awusigaalo obwo nabo nga bantulugunya oli omuwoleza nagaziddemu mpulira obunaku ebyo nakulangira ekyokulya kwegamba nolaba nentandika okuyiriba ne kaliyoki ntandika okufuna ebigurupu era ngaawo kyali Masaka olwo si Masaka muno mu kibuga then omaze osaala bwajja okukola obwawusigaalo eno mu kibuga nawufuna bigurupu ntandika kaliyoki tandika okunywa omwenge tandika emikolo okumpuuba ng'oli myaka ng'emiko tandika emikolo okuwuuba waaye ndekaamu nange saagala kwetotulako nnyo abasunzi bangi olina abakola abajja okusunga byebyo nenfuna olubuto nenzaala nofuna olubuto mubakaliyo kwakafunisa olubuto mwana naafa kati olinayo omwana yenna mulala pozi eminwanje wenayabeko kyakubuuza aze okukyalira leero nedda kati ogambye mbuno ekikunywesa omwenge wali oyagala kumakinga yo mom proud kati nolaba nga olemereddwa okumumakinga proud wali oyagala mukolera biki bye wali weeso nga omukolera byonna linjagala muzimbire abeere bulungi
buli lugoye ndumugulire kugamba nga bwomanyi maama bamulabirira nga kuzizza kati kyeky'abalemesa okubeera nga mucommunicatinga obanga bave waka completely notaddamu ezama kubeera nga mucommunicatinga kuba ogambye oludde mulaba kyekyabalemesa okuba nga mucommunicatinga muganda wange yagendangayo ate nga olunsi ye yafunye transport ate nga nze siina mukulu wange naye waka wokyajjukirawo emyaka nga miyitirivu mmanyiiwo omanyiwo bulungi nnyo teri muntu ayerabira waawo nanti ali maama yavaayo wakoba ojasangayo taata gyali taata nakulya ye maama mayinjali ye maama mayinjali yajjanga otulaba ate nga nze siriiyo yasangangayo muto waŋŋanzirako aha ndoza tuveeyo okeeyo nina wenyagala tugende Henry Mwanje wagende n'okuba n'oyambuka waggulu emyaka era giringanga eneetaano emabega Maama Nalumansi ne nakuba hiti nga buli lunaku kwentiba mulaga emirundi ngenda buli lunaku nga bamulaga bamukwatiriza nga ali enamugongo wali ogenze kusaba wali ogenze ennyumire emikolo gyali gikuuba twali tubisi kyali kye kyakutwala enamugongo nali ngenze kusaba kati bwe nsaba okusaba okwo kyenva mbuza munnange yiwe bakanywera era nga bwomanyi ebyakabisi nendabayo nenkawuuta ensanga bano abakwata gundira nga bwemuzze nabasanyusanya okuba basanga nkunkumuka gali ag'ekisaanyi ne baŋŋamba nnyabo twagala kwogeramuko naawe kofe nabaŋŋamba njagala otubulireko ebiri wano kijja kikuleese wano era nga bwomanyi nentandika nembiyiyirizaawo nembannyonnyola tulize mukakatyamba emabega bakubuza batya nobaddamu oti bambuuza ononye owaze kukola ki eno konze nazze kulamagana naye mpiseeko era mu mbizzi abakyala bali ebweru eyo baagaliza ki abakyala bali ebweru eyo baagaliza ki bambale ku legingi kuba abasajja ba wano kati bali bakalakata kalakata kasepe kino owula bwe kiruma wendi kati wano ndi mu feeling yakulya mbizzi bane munansonyiwa kano kabadde ka surprise nekaba kyamusaka ntuka kutebo ya mukulu Ivan Chebine n'akasala n'akateekayo ne bagifuula opena ng'ebeera buli kiseera ng'ebeere bakugulira b'NTV bakugulira akenge nga bumeka wali bungi nnyo kubeera nali mikolo gimpuubye nnyo nga sisobola kunywa buwera oyongereza ntuusa mukolo tolina kyobabanja bakusasula waŋŋambako kemabega lweba wabadde bubye nnyo nga nabo bakubira omulanga bakome bakongerewo igo bakole batya banyambe mu bizibu byange ate igo bubugasa bizibu kisinga inkesi bafune time ejja bweyagala bakuyambe manjagala banyambe ngindeko ewaffe bandabeko abeNTV bandabeko kuba nti ayo genda ne bwoba ofunye transport naye ogenda engalonsi omwana aludde ku kibuga bamanyi omwana oli eno nga tugamba nti waliwo gundi yagenda Dubai kuba kyeyo so bamanyi omwana wajja ku kibuga taata wakuba mubuuza ye muwala wawe oli omuto oli yalaga wali Kampala akola mpola afu ya sukali Christmas ajja mama ye gyali takuleka wamuleka amabanja gafuka amabanja kyogamba ne Christmas eyitawo neyitawo nga twalabikako nga tukubekako kyamuluba Henry Mwanje wuuno mboza abadde ngazira kulaba bambi kisaaki nga tuli eri nakulaba oguddako gwasimbye agenze kisaaki nno namulaba ne kwaka akantu ka NTV nenga laba kisaaki kati nembeera nga simanyi gyali emu embeera mpaka lwe nalaba kali eri ka video neŋŋamba ate ono Sonko mumanyi Sonko ajja kuntwalayo era byebigere bineeno nnyabo nze nsinze nno munnange nsanyukire ddala nze nsinze lwakuba nina bakyali bange besikyalabako Kabugo sikyamulabirako ddala ne bwenzijja oyimba mu bweyogerere omanyi wali obaddeko n'emikwano gyo kati nga ne bwojja ku show oyimbe ngoze okuyimba omagamaga mu bantu bwoti olabemu ku mikwano gyo bewabeeranga nawo naye nga siraba kuyadde n'omu ne time yatuuka nenga kati bano bakyayira bali mu buligamma tebakyasobola kujja okundabako yadde akyali mu saluni asala nviiri
bambi mbamisinga naye ndowooza nabo nja kubanoonyako mpolampola. Shadia eyazinanga ng'akola bw'ati bulaza kasigala. Shadia ninga wejjukira Shadia jjukira Shadia ne prosi waliwo omuwala gwe bayitanga prosi olimba naawe. Pamela naafa nakayenga naafa bangi bafudde. anyonyola gwakuwa ne Katonda akyakukubiseeko akasubi okyaliwo kisakye. Erinnya lyo ddala mpozi wangamba gwani? nze nakigudde kisakye. Maama Nalumansi aka Maama Nalumansi celebrity superstar. Kisakye olaba nze ne ttiimu Henry Mwanje ng'era obalaba bano bambi bambeererawo nnyo mu mbeera yonna yonna. Omanyi tufuna emikwano ku kibuga kuno eno ate ne gikubeeramu n'okusinga oluusi ab'eŋŋanda oba okitegeera. Kati kitwale nti kati ne bano mikwano gyo balaba bannyabo ne bassebo bali kunkumira omuntu ono. Kitwale nti mikwano gyo ndawoba olinako akanuubule yeyongerako weyongezi design. Kakati olaba tusazeewo era nga Henry Mwanje nange tugenda kukunoonyeza akasente ka transport. Ogenda olabe kumami woba okyalina contact ye like ng'okyasobola okumanya waali. Neyanziza nyanzi. Tugende tumulabeko okwo tujja kukikola ekyo okoze. Nze ku lwange nandyagadde nga tugeze nga nze Mukama we yannyamba bulamu ne bukyukamu. Nakubbulula. Kati naawe wakyasobola okubbulula era okyasobola okubeera omukyalo w'amaanyi. Tekiri too late. Kyenneegomba mpulira njagala kuyingira katemba nawe kuyimba sisobola. Byonna byonna kati olina ono mukulu ono yabikulira ono naye musajja ali mu katemba nnyo. Okitegeera bulungi ate era olina omukisa munene nnyo nti nange nkola ki wendi ssaawa zineeno. Mukama nze kyemmanyi agenda kusitula n'abantu abakola abali awo bangi. Bannayuganda balina emitima emirungi era basobola okusalawo ne bakukyusa kuba tukirabye ng'obulamu bukyuka bakyusa obulamu bw'abantu. Nenga ffe abaliwo katukole ki katutandikiraawo ffe katutandikiraawo ate abalala balyongerezaako bali babakoze batya basobodde. Kati nze ne Henry Mwanje tugenda kubeera naawe oba okitegeera. Byakulya ki ebisinga okukolera? Kuba ebyokunywa byebimu mbimanyi n'ebyokulya byakunywa. Amatooke, bummonde, lumonde, katogo, amagi ate fruits. Ebyo byonna binkolera. Tolina alusa? Alusa oba toleshuwa alusa zinuma abantu kyade kikunyola wano omutima kyo tiwakitegera. Alusa ate kati kino ekyabadde kinjira namenyekako nagwa ku accident. Olaba kati muno ne baŋŋaana situla ebizito biki kati wabadde ositudde ebizito kale ndowooza naliko eyo mukireko kale oli naŋŋamba nnyambaako ku bidomola. Baŋŋaana ofukamira baŋŋaana okola ki situla babuno muno baali bateekamu ebyuma muno namala emyezi 2 emulago kati ate n'ebirabira babijjamu nekutereeza. Kati ekiseera kituuka n'obeera nga tokyasobola na kuzina mazina go ge wazinanga luli eri tugeze mu karaoke nkunkumuka go gaddamu ago nkunkumuka kuba mbadde mu promotion nga nkola promotion ey'ekawempe efulumya gundi Rain Walaji ade nga bantu alako yaluwa Kongo eyo byonna ne tugenda nga ngenda nkunkumuka. Nga biseera ki ebyo? Biseera ki? Waisewo myaka ng'ena bukyanga nkola promo badde oginyumya ng'eyejjuzi ate oteekamu okusavalinga sabuwaza si bintu yakwesembya. Okay. Aho ina kyogamba ku bakyala bana bali Henry Mwanje. Bakyala bano bakwagali badenga bampeereza message nga bagamba ali atya. Abakyala bano bandabikidde bulungi bambi beekolako emikolo. Batunulanga abagenyi. Banulanga abagenyi. Mbagadde nnyo. Olina omusajja mulimu n'omulenzi. Jamuttira maanyi. Otya. Olina abasajja bagenda abanga nnyina amaanyi. Kulaba. Mwina kye mugambayo ku mukyalo ono waliwo alina kyagamba?
Ebigambo sirina bingi naye kyenyinza omugamba. Henry Mwanje ng'omuyimbi akwagala nnyo. Naffe bolaba wano ffenna tuliwo lwa Henry Mwanje. Kasita yagamba nti agenda kujja okukyalirako. Ne tusalawo butaleka papa waffe kutambula yekka. Ne tusituka nga tulina omuwerekera ajja alabe ku maama Kisaaki. Maama Nalumansi. Maama Nalumansi. Kisaaki. Waliwo omulala alina kyagamba. Alina kyogamba madam? Asokulu. Kyesiza okunyumira. Nkuweereza akazindaalo. Omwana Maama Nalumansi munange nsanyusa okusinkana ate ekirala ekisinza okunsanyusa gwe mukyala nina kigudde oba mmango ow'enkima kakati mamange omulungi nze mbadde nsaba teweekyawa era nga papa bw'ayogedde nti okyalina chances zikyaliwo ekitegeera. Yeah, you can still make your mom proud. Era ye maama tugenda sigala nga twogera ogenda munoonyaako jjajjaffe ogende olwakubeera ogambye wavayo ng'olina emyaka 14 simanyi nti oba okyamumanyi simanyi oba omanyiyo nga bwolaba oluba bwanfaanana naye nga yo omanyi nti gyali akyali mulamu oba bandagirako bw'otuuka e Masaka. Bw'otuuka e Masaka kakakwatirire. Bw'otuuka e Masaka Embiriizi bakulagira bulagiza tokyajjukirayo ewaka. Kugambye mmanyi eno miti yana gye bangolomola naye newaamaama e Masaka wesimanyi naye nga mukulu wange yamanyi bamwita Namugerwa. Oyo osobola okufunako ko baali natuwa directions. Ali Nansana. Namugerwa oba otulaba tuwenjeeko. Namugerwa mama Muzungu, mama Alex. Nze nakigudde njagala onnoonyeeko mu kireku nga bwe wannoonyaako olumu mwendi sivangamu yalojje ng'onnoonya. Then n'ekyanza kye mbadde nsaba maama omulungi ebyokunywa okendeezeeko at least yadde basawo bagamba kunywa nnyo naye banoonyeeko bagambe bakwawulire by'olina okunywa ennyo olabika olina ebimu byeweewa ebitakkirizibwa ebigenda omalawo obulamu bwo nga tokyali mwana muto nnyo myaka 32 obeera mwana muto kitegeera ndi mwana muto lwa bugimu oli mwana muto nnyo lwa bugimu okyalina chances nnyingi baby so bwebwe obugambo bwange nganze then nina ekirala nja kufuna ku nnamba yo ekikwatagana ne Katemba nze ngenda kunoonya by the way ngenda kunoonya ngenda kunoonyaako twogere naye era ne Muzubairi family tebaagalayo bantu banywa nnyo bitakwatagana bona oba nyambye n'obinywa ne siswala awo ebisigadde byonna nja biteekamu okuva ku registration okirabye ebigambo byange sigadde ndi Queen Mario yogera ku mwana masoda gongamba katulire kalono wabanga ebigambo bikini naye tayina okay so Henry Mwanje omukyala wuuno tuli Maama Nalumansi byogama Henry Mwanje biweddeyo kuba luwo omukyala wana amujjanja abawuuli mukyala oli omulaba mukwano gwe oddusa ate pannaye waliwo n'omwami ono mwami ono waawo omwami ye gundi ye tata w'abaana ye tata w'abaana abaawano wa mukwano gwe tuleeta ne tumukolerako kuba nga tufuna ku kyokulya ne tutasabiriza olina kyotugambayo ku Maama Nalumansi ono just katini nnyo embeera kuba omuntu sebo okusiba ono abeera mu kireku eri n'obulwadde bwamukwatira wano rasa n'amugumiikiriza ne babeera bonna wano eno mpozi sina bingi byakwogera nnyo ng'omuntu wange mulaba tubeerawo mu mbeera yakwetetenkanya era naye nga wabagambye bajja ne babeerawo ne beetetenkanya kale nenkitwala nga boosi waabwe naye nga tubanga family of the family kirabika ndowooza kuba tewali nnyo kyamakulu kiri awo babeera mu kwetetenkanyizaawo mbeera just okay ate ono omukyala aludde no samutegere mpozi gwategwani ennyali maama nnyabo okay so kyekyo kati gwatugamba ekiddako kakati timu Henry Mwanje era tetuze buzingalo njereere bambi okulabako Kisaaki ya tukuletedde nno munnaye awo era nga wona agamba nti tugenda kulaba ku Kisaaki tulina obuntu bwe tukuletedde awo tuli bangi lwakuba tutavuddeko tuli bangi nnyo
naye nga basikidde bannaabwe baze ku lwange mukwano gwo naye weebale kubeera mu kyalo maye omuntu mulala asobola obeera nga amanye Henry Mwanje naye n'asirika n'agamba simumanyi oba n'abeerawo ng'agamba nti talina nakyaŋŋamba baatuleka omaye omuntu asobola okubeera negative ate n'afuna n'agamba baatuleka talina nakyaŋŋamba oyo n'aba nga tasobola yadde okufulumya yadde erinnya lyo mu kamwa oba okuyimba akayimbako naye ng'akumanyi naye ng'alaba bw'akayimba aba alabanga ali okufuula something oba okitegeera so nagezaako okwewala yadde okwogera ku linnya lyo naye webale kubeera muntu ali positive webale kunyumirwa n'obulamu bwo era nze kakasa tuli wamu naawe tetugenda kuddamu closinga contacts ate banaye tubakusanga mu kireku abadde afuse kuba eri wali abantu bangi balina ekintu kye bakita lwapaaka wali abantu bayitirivu nnyo bannange neyanza okulaba Mr. Mwanje kubanga ennyimba ze zinyimira nnyo za laavu naye atunuza laavu ndowooza omulaba nawe ojja kwogera nga gwabanaye mwagala nnyo era onsanyusa nnyo okumulaba kubanga simulabangako live uno leero omuyina origino alaali Mwanje webale kujja kuyamba abantu bannange oyo Mwanje mumanyi mukwano gwaffe sibaleka omumanyi sikyo maaka omujjukira maaka tomumanyi zale mukazi we tomumanyi maaka naye yali muyimbi embuya wali emmotoka nga wezikyukira gye waterekanga ebintu egakyuta ekisiso gwe omukyala we ali mu bakkapo leero kayimba ki akasinga okukolera kujjukira naye owaaye ebintu byo birimu sukaali abantu njagala nnyo mwenye ate maama etatugambye eyo kayimba toli munu nnyo mu kuyimba ebima babibba kale ndowooza oba tufulume ne maama Nansi tugenda nekukuba naye tukwatireko then tukomewo tulabe nga tetumusiibula tumute naye tofa kisiiri bakwita kufa kisiiri bw'oba olina ekikuluma nga olaba bakwata simu n'onkubya nali simanyi so kwata simu onkubya omukyala agenda kulekera ennamba tufunga bongambe njogere eki yes omuntu oba olina ekikuluma ku mutima kyogere nesula ate that's why singa nekirala kisakye totyanga kuswala oba okuba nti akadde totyanga kuswala n'obeerawo n'ogamba nti bwe naayogera kino nja kuba nekoze eki neerabisizza teri muntu asobola kumanya kirwadde kikuluma nga tomaze mubikkulira namuga waaye wano ninawe ki oba ninawe bwa nolaba nga lijjanjabi oba okitegeera totyanga kuswala mu maaso ga muntu yonna you talk kale ye oba akuyambye oba takuyambye kisigala gyali negwe ng'oba oyogedde ekintu kyo kyokola ki kyowulira ku mutima no si kirungi kwefuula nze ku lwange nze mpakanya ekintu ekyo kwefuula nti oyina naye nga toyina nga you're not right kwefuula nti you something when you okutekinga obulamu okwaliza ewamu si kirungi omuntu omuganze golaba wano kino nekino 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 oba kitegeera buli kimu nekibeera right then oba ye agenda kugeya n'ageya bw'aba alina engeri gy'akukwatirako n'akuyamba n'akola ki n'ayamba oba okitegera ekintu ekyo so era time lwakuba nti yeetulidde obadde ogamba ebyennyumba because alina story gy'abadde ayogera nze gye kati bweba mutuziza mu kamera nga wano eno you talk naye kati togamba onaalondamu abaana abiraba kituufu because osanga nange teyankubira kujja mulaga embeeramu yali ali osanga temwalize okitegeera naate nange najje namusanga lwakuba nze yampa obuzibu mukolako omukwano mukolako stories yampa obuzibu yali yematira wedanyumye bwezinaga saagala nnyo okweyabya obo kitegeera onogola batwasooka kwevuma ne twetwala nenzira nangoba emisinde ne mugamba nongenda kukuba byali biwanvu yali stede ne yali akedde ku makya nanga asooka mpe ebbiri mala ogenda oggula waliwo ennyama eyo eya supu asooka agiwutadde mu mbeera ngenda okukwata musawo nga sina muwadde 10 antwala bubi nnyo kati agenda okudda nga nfunyemu akasa nenkamuwa nga bina kugenda nemu 10 kati emba mugamba nsonyiwa kino nekakyankanki ogere kyemba mugamba nonoolaba nze ndi wano nayinzokera ku makya n'ofuna obuzibu nga nsobola okutaasa era obuzibu namugamba bwabula nga nsobokera kya n'olwala ni wana olukyayimaaniwo amanyi ne bwoga nkyayamaaniwo nti kubira sonko nafunye obuzibu sayinza okujja ne bakutya nkuyamba wallahi katonda bwe yakireese badde bwamukwatira wano nenzira mulo bunundi ogwasooka najjira ne kyamaani we namwe emitalo gyali egyo netandikira ku treatment nagenda okudda enkeera ng'omwaguzi bye takyasobola kwogera ono nenoonya abasawo aba wano wonna
nga abasawo ajja yaddayo balina bukiriniki buli omu mpolampola naye tebulina wadde empiso wadde ki bali omwe nga olaba nti eno geto no beyiya bweyiya netandiko yiya amagezi ne mbalekerayo ze nabalekerawo no ne ŋŋenda ate ono nalinzira ate waliwo omuvubuka omulala mukwano gwange waliwo be bayokyereza mu muliro ekawempe kati ng'omuvubuka era naye nze yamuleetayo nga bwolaba era ono ne muyingiza bya comedy ne mupromoting nga tuse kuleva ya comedy store babokyereza mu muliro arwa ono obuzibu kanage byenkwasaganyiza bingi tugezaako kukola era tubeera no neba ne byenkwasaganyiza bingi ate kisinga okunnuma ku mutima gwange abantu bonna nze benze ovidio gina kuyiwereza nenga amaziga gampitamu kwanza nabadde mugumu nnyo batulaze emirambo gy'abantu nga bafuse ebisirinza completely nenga ovuga tumunyuza okumala ebbanga nga lya weekend tetumulaba jajja bini naye nali namutaamu ko by that time era ng'embeera ze tezitambula bulungi nnyo naye ekyasinze nnyo nga ate story gyempulire behind that nga sigitegeera kati ate nga kidde mu time yemu kino ekiyumba kino mukiraba twajja ku shooting olimba yalo bita amaziga g'eggwanga nga designers we bamutira olina yo oluyimba agenda oluyimba bantugira ku Northern bypass ne bandika ekiso kunsala nene survivinga kati mboka peta soja Rashid obo mumanyi yazinanga emujenga kola bwasha ina studio yawe ekireka nawandi ko oluyimba nenduuliriza nalumpa nendumusaba kane tuddamu ye nalina abalinza nga 3 benateekamu ne alano bali bamuta producer omuvuko wamuulirako naye yafa ne bamutta omuvuka soje yayimbako yennyini tibane bani abata abantu bichi muleka abantu muleka amabuje ngabona nayenera mukwano gwange bolaba oyo nga jana ngamba anya ku promoting nyambako wali ye yakwata ekiswa tenagira nafumita alano namutta nawe yamufumukira nali mazimi akanga gumu n'ekitundu nga sigendayo ntandi kogenda mu weeks nga 2 we happening kati muvubuka nafa aba family ye bali nombuya nga bagamba ono nani studio ya Saddaso lyafuna obugagga nani studio asuspecting nze n'abalala badudde okujja olwaki wenda nsogendayo we basoli abaana abamutta ku macha bankubire sema isking yankubira ndukawo ku macha bwenti okugenda okulaba chechi ekibadde ng'omuvubuka akaba maziga nga agamba sonko nkoze charity nyambye abantu ngenze mu ghetto nzimbira abantu amayumba bikikobe ebintu bye byakola kyava agamba enensi bweti bwe tusasula ng'alya wakaba oli mwana nakwata binduka postinga naye police ebe malayo bweti wetwala omulambo ne wajja abavuka babiri omuli myaka 19 na myaka 14 bajja bakomawo banonye simu omulabo gwe yafudde nayo kumbe be baana abase producer kati waliwo rasto yakola ini yalikolera nyumba ebekulu sounding ini yalingo yali awo kireko omumanyi mwerabidde erinnya omweru Yesu bamuyita mwerabidde chali wange oyo omumanyi yakola nyumba studio ebyo software ebyo ajja ebipira mu motoka babambaza bakumako omuliro nalwanagana ne rasto n'abali Antonio nwanagana nabo okubajjako abaana batta omwana w'emyaka 14 n'omuvubuka w'emyaka nga 19 yali yasoma bwinga China mu primary msima tusaabana balina piki gye bajirako nabo bagikumako omuliro ngamba bana mudduke muve wano ba ku kyalo gye tubeera nsima tula abaana bagenda ngamanyi bali innocent baana bato n'ekintu kyannumiriza kyebanga kankula investigation eyange bane nalondo olabano kumala emyezi egyo sikola na police nkola bwogo bakola nafuna answer ng'omwana yatta munne n'atwala keyboard najunda emitwalo 5 n'egita njunda emitwalo 5 nenonya bikimu nemanyo ekyali kiri keyboard yabula gitatu afuna we yali eri nenzije kireka nenfuna abasirikale nembatwala netupangisa restaurant ne batuula nenvuga omu ku piki yange mukoloko statement mumaliriza kiti ate mwetaga ne babuli nsanga gitambula ne bavugira bonna bwana ne mbagamba kati mje tugende tukwate suspect netumutwala ntumuleeta ne yegana abasirikale abekireka bampisa bulungi nnyo bampa respect kubana tukanga n'okugamba nga side fuluma mu office yonji kozese na fuluma ne mbadeka muno omwana tano dakika ngaga omwana nakkiriza naga nessa bali butanywa nsonyiwa biki nenga amaze okutta omuntu yabanga amaze ku mutima gwange mpulira nga nkusonyi nenkolera video saga gamiti nakaka naji nkolera amanya gange nze gundi nze yatta gundi na mutabwe nti yali awo yavula n'afuluma nenzira n'enkimensa oyikyuna n'akinyonyola buli kimu kyonna oli anoonyereza soja bamu yako sente zigenda aba tracking amasimu bakola biki kachemba mugamba nze nkusonyiye video no kanjisigaze ngo obujulizi bwange naye kampite bananyini mufu ngate bana bana kumanya obaganye bakuba kusonyo walayinga bakuta bwe bajja bana ebatabuka mwana ne bamutwale luzira then kati ne bamusiba kasoya jaja bina yazze nga bambaga nsema bampangisa agenda atugo omuntu bwe byamulemeredde oli nabocheza mu nyumba bonna tesonera nga zifuluma oli yagezaako kutako kazini we
okumala emirundi ng'ebiri ogwokusatu gwego tugenda okulondola omuwala ate ng'ajja kwajja jabbiini bafuna obutakanya ku Christmas tunabitegeera bino tugamba ekituufu ye suspect nga akwesa obujulizi agajja jabbiini simanya yogera mannya malala nnyo yogera bitundu birala nnyo kumba amumanyi obwekitegeera so ane bibeera nga biriwo ebityo ye muvuko bye badde omumanyi gwajja jabbiini mbadde mulabalabi ku comedy clips bwe nabulabako okwo naye mbadde simumanyi nekyanaku nnyo kati gwe sebo nabo beera nabo bamala ne bagenda ne batta banze gwe banaddako okutta simanyi era olumvuka pamitazanero yaŋŋambye nze nago bakyayite sikyayamba abantu bona abantu nga bayamba era nga bibi bayita mu bintu ng'ebyo bona abanga nako ne balani kuluzi ne bangana oyambeyambe nnyo abantu va ku bantu obukitegeera era osantu abagaga bane bemulaba bakuba abantu amazzi abamusikyabanenya baze njiri bena n'abantu tebasiima kajasa oba wakuyamba lwa Katonda n'okita munnange olaba kati mu ghetto kati gwejjukira kati obeera mu ghetto wetubeera eno mu ghetto obulamu bulina engeri gye bukalubamu nze nkubuulira kakati gwe osobola okubeerawo ng'olaba oli emitwalo 5 gye yagiramu keyboard ogiyatundamu keyboard ejyamutisamu nembutuufu nga ntono naye nga yayinza okuba yali amaze ebbanga nga tazikwatanga nga ye alaba na ssente nnyingi wano mu ghetto owomuntu nusu 2,000 ng'alabanga gwowadde emitwalo 2 oba onfuna bulungi so toweevumanye okubayamba naye just oba olina birekera bulekezi Katonda oba olina birekera bulekezi Katonda n'obulamu bwe tulimu tebuli straight n'ensi yonna yonna yennyini teri straight kati kigambo eri omugenzi n'abafamily then tumalirize omugenzi yajabbiini bambi nze mukama amuwekyumula ekyemirembe n'abafamily ye bagume bwebityo munnaye ebibeerawo mukama yagaba ate era yajjawo okay ndowooza tufulume mu ndowooza wabweru then tugende tukomewo oba banne bajje bamukwatireko okola tugende n'abalala so oba n'abakunkumulikiramu amazina